Yes, Honorable. Owulira otya kati batugambye osiibuddwa mu kifo kino? Bansiibudde bandischarginze okuvaawo wano kubanga kati embeera bweri nsobola ogimanagingira ewaka kuba n'embeera y'eddwaliro nayo ogimanyi si nnyangu, tomanyi baani abakolako, abasawo bajjira mu gurupu nga nnene nnyo tomanyi ani yaani, naye nga at least basobodde okumanaginga pain okubanga kati si y'amaanyi nnyo era eddagala erisigadde nsobola okulifunira ewaka wadde nga muno mumba mukyannuma, omutwe gukyannuma nene mabega, naye waakiri ebisigadde si byamaanyi nnyo ekiri awo, ate era nakulaba nga nkola ku nsonga y'okulaba nga ensonga eno ngifuula serious kubanga nga bwe nabategeezezza ejjo nti balooya bange babadde baliteekateeka okulaba ki kye tukola ku Honorable Akol ku kintu kye yakoze ate nama n'atandika okubalaata n'atandika okwogera ebintu ebitasaanidde nga ndaba ku mulundi guno sigenda kuleka nsonga eno ebeere bwetyo. Bazzi bankuba mu Parliamentary awo n'embeeka bwentyo. Naye olwaleero ensonga eno tumaze ogifuula serious era okuyita mu lukwagwani kwa advocates. Lord Mayor amaze okuwandiika notice eri Honorable Akol essaawa zino era tugenda wandiikira omu ku omu kuba kati Akol evidence gye tulinawo esooka n'abalala tugenda kugenda omu ku omu, naye kati olwaleero notice ewedde era Lord Mayor aginako kopi eri emaze otuuka mu Pigeon Hall ye, endala bagenda munoonya in person asaavingibwe naye nga ye ewedde emutegeezako ku notice ey'okulaba nga tumwawaabira mu mbuga z'amateeka in individual capacity ye ng'omuntu, era awo we tutandikidde olwaleero era oluvudde mu ddwaliro ekyo kyentandikiddeko kuba we nnakomye we njagala okutandikira. Kati mumulopye naye kiki mwagala mu kituufu? Mumbeera bakumulopa kiki mwagala ekituufu? Kuyiririra, kukwetondera, kukola kiki mwagala ekituufu? Kitwagala ekituufu eno assault akolebweko ng'amateeka we gagamba, amateeka gaffe ag'eggwanga lino nga bwe gagamba kuba tulabye poliisi ensonga eno egyewaze ye yandibadde etwala omusango gwo mu kusookedda naye nga bumanyi ffe bitubeerako tebaagala kubaako kye bakolawo okulaga nti ensonga eno eri serious, buli omu yakirabye bulungi engeri gye bampisizaamu ne batandika otambulizaawo narratives endala biki naye ng'ate ekintu kiri serious nga bwe mwakirabye empisa gye bampisizaamu nanteeka nankuba agakonde bwe gatyo n'abalala ne bongerezaako mu mbeera eyo ne bayuzaayuza engoye zange. Kati twagala okulaba nga ye nga Honorable Akol akolebwako ku nsonga ya assault, torture n'endala nnyingi nnyo kuba twagala okulaba nga tutandikira ku ekyo ye ng'omuntu asookera ddala ku kintu kye yankozeeko omuntu n'omugamba semberayo waakiri tusharinga akatebe ate kati ali mu kikyusa nti ate nze yamusindise. Kati njagala okulaba nga ye ng'akolebwako era manyi balooya bange bagenda kuba nnyonnyola biki ebiri mu notice eyo gye tumusaavinze. Ensembya ku omutwe biseera ebisinga balo gwe ng'omuntu balooza bagukubye nnyo luno olowooza kyayongedde okukuaffectinga nnyo oba byakendedde? Okusookera ddala omutwe gwange muguzze gukubibwa emirundi egy'enjawulo era kutandika ddala mu Parliament mu 2017 era nina history ya concussion engeri gye banyigiriza sikaalo yange biseera biri eby'emabega kati nenzijanjabibwa era nenfuna obuyambi okuva mu America gye nagenda ne bankolako bulungi nnyo naye olwaleero nti ndi musanyufu nti sifunye internal problem yonna ku mulundi guno. Kati tomanya mulundi guddako kikijja kubeerawo. Kino kirina okukoma, sina kuddebamu kubanga ntimpulwa bwentyo. Kirina okukoma era kirina kukoma kwa Honorable Akol Anthony gwe kirina okukomako. Yemanye essajja bino ebintu si byakulaba nti bw'oyogeranga bw'oyagala okolanga bw'oyagala. Tulina okulanga ebintu bino tubiteeka mu mateeka kuba ffe tulwanirira enfuga ey'omu mateeka. Abantu balowooza wagenda weetegese kulwana era wali okitegekedde. Kitu kino wakikola okigenderedde wali omanyi nti zina ensonga nze ng'omuntu siri muntu mutiitiizi. Nze manyi bulungi nnyo nti singa Honorable Akol embeera gye yampisizaamu bwentyo mwandirabye nga muddisa naye embeera gye yampisizaamu nammwe mwagirabye nti ye yennyini
ye yazze okulwana era n'alwana mu mbeera eyo kati alina okukolebwako ng'amateeka bwe galagira wabula ate sinze kunziza ku defensive kuba nze victim and ye yalwanye. Kati ekizimba eri Parliament ekuyambye kubeereddewo oba bakulekeredde era olina ky'okisaba ng'obukulembeze bwa Parliament apology gye yakoze temala nga right honorable speaker kye yakoze tekimala kubanga yalabiddwako ng'afuluma aseka olw'okuba bankubye ye ng'alaba oba ndabanga enemy we kyesimanyi kuba yalabiddwako ng'afuluma aseka olw'okuba bankubye Mukatambi ako nakeetegereza bulungi nnyo ng'alinga kye yakoleddwa yakisanyukidde kakitegeeza ndi na apology gye yakoze yabadde ya kisaazisaazi. So twagala okulaba nga Parliament yennyini yeyandibadde esookerwamu kuba Parliament erina poliisi yaayo yeyandibadde etwala omusango guno mu mbuga z'amateeka naye tebagututte olw'ensonga bo basanyukira ebintukirwako nema ne babikyusa bwe bati ne bagamba oyo tere yamukoonyeko naye ng'ensi yonna yakirabye ne vidiyo weeziri nga bankuba naye kati bo bakitutte butwazi nti ate wali kiriwo naye ng'ebisinga omuloodi nsaba tumujjeko details za biki bye tuwandikidde Omubaka olunaku lwaleero luno. Byabaddewo byonna olina owulira nti ogenda kuddamu kweyisaawo otyo mu Parliament? Mukama wange walabye bampisizza bubi mpozi nga gw'ogamba gamba Omubaka butaddamu kukuba bantu kuba yakuba Honorable Abiriga n'akuba Honorable Atiku yakuba Honorable Dongoto kati olwaleero nze waakuna kuba victim be kati so gwe muba mugambako butaddamu kweyisa bwatyo sizazaake mulekerawo kubanga kweyisanga kiiso kya mbuzi nti kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Omubaka gwe mulina okutunuulira okulaba nga ekintu kye yakoze taddamu kukikola. Kasita obulungi tugenze bukendeera kati tugende banyumiridde kale naye roadmeyo oyo andi munoonyezaako Yeah, first and foremost, Parliament has a parliamentary police. They would have taken up this case because this is no longer a parliamentary case. This is assault. This is criminal because there's no immunity of beating another person. So they beat me up, and this is a serious matter that should have been taken up by the parliamentary police. So Parliament has not done enough, and I'm very disappointed by the Right Honourable Speaker. After having beaten me, she went out smiling and it was well clear. You saw that. And the rest of the NRM members, they were just happy about my assault, about being beaten by a fellow honorable member. So in that matter, they would have taken up this case, and if not so, they would give me the necessary support that is possible, because Right Honorable Speaker must always give us security as members of Parliament, but she did not. So she's also to blame. And how do you feel? Yeah, I've been discharged in hospital. I'm now feeling much better than yesterday and much better than I came in here, because I had a very, very burning pain in my head, my jaws, and also at the back of my head, especially at the neck. So I'm happy that I've been treated by Ensambya Hospital, and they've managed my pain, and the rest of the pain they've advised that I will have it from home and a bit of rest, because anything that touches the head, it is very, very, very sensitive. And I'm also aware that being in hospital for all the time until when you recover fully,
you know, hospitals, most of the times, there are so many doctors that come in, those you know and those you do not know, because it's a very big team that has been taking care of me to manage the pain. So I saw it so safe for me to receive the rest of the medication from home, because they have given me the necessary medication to fully recover well from home. And also, which is very, very, very important, to show that this matter is so serious and doesn't need for anyone to joke into this matter, is to take it upon myself, because I promised yesterday that the moment I get out of hospital like this, I must take Omubaka into court. And we have done it today through Lukwago Advocates. We have issued a notice to him. It has been put in his pigeonhole today by my councils, by the Lord Mayor, and we have written to him. And the other letter will be given to him in person, because this case, it has gone to him in person. And also there are very many other people that were involved in beating me, because after him putting me down, there are so very others that joined. We are still looking for that evidence. But for now, it is Omubaka, because we saw the likes of Linos, we saw Honorable Kabanda, and the rest. It was a big team. And also the team from the Sergeant at Arms, what they did to me. So, as of now today, we are taking on Omubaka. We are not just going to take him on. We have taken him on today. We've served him today. He should find his letter in the pigeonhole, and he should also get to him in person, wherever he will be. So, the rest of the details in that letter, I would request please reach out to the Lord Mayor to get the details, what we have served him, and what is it that we need him to do. Can you tell us, what do you want? Do you want compensation? What do you want from him? The rest of the details, and Please, what's gonna mono just no, we need him. We need a lawyer. No, do you want him to apologize? Do you need compensation? What do you want? Yeah, first and foremost, our laws are very clear in terms of assault. The case is assault, because that was assault. He's assaulted me. So that's the case. And in terms of whatever that is supposed to be, that is a criminal offense. He's supposed to be in prison, not in Parliament. That's what we want. Yeah. Okay, are you now calm? You will not be stubborn again in Parliament? My brother, I've told you very clearly that this is going to Omubaka. It is Omubaka who misbehaved. It was very unfortunate of the Speaker of suspending me, and then also giving a punishment to Omubaka over suspension. What Yet, mean, for long we've been seen exchanging. My brother, no case that has ever been put to me that I'm guilty of misbehavior. It has never arisen anywhere. It is Omubaka who misbehaved. Let us not change these things whereby you turn it against the victim. I'm a victim. It is Omubaka who misbehaved, and he should not repeat what he did. Yeah.